Haji Abdu Naduli awereza mukuru munne General Museveni obubaka obwentiisa wali ku mazaalibwa ga Kabaka ng'agamba General Museveni adibaze eggwanga lyaffe, adibaze ensi yaffe, agyesibye okutana gyagitwala okujja okugidobonkanya obudobonkanya nti kati essaawa abavubuka twekwatire mu bintu bino ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kuba bba abakadde bagenda basigazayo myaka ntono nnyo nnaku ntono nnyo okufa kati ate ayagala Museveni aleke nga yonoonye eggwanga nga n'abavubuka tebalina mbavu zitwala ggwanga lino mu maaso agambe tayinza kutunula butunuzi n'alaba bulabi ng'eggwanga lyonooneka liggwawo ng'ate bba emyaka egyabwe gigenze giri mu kawungeezi kyokka ng'ate abavubuka tebaweereddwa mukisa kukulembera kwekulembera n'okulaba nga bapulaningira eggwanga lino lye bagenda okusigalamu ate balisigire abaana n'abazzukulu abaliddawo. Haji Abdu Naduli asinzidde Luweero wano mu kusimbula emisinde gya Kabaka n'agamba nti obwakabaka bwa Buganda y'entabiro ya Uganda era Buganda ye Uganda kubanga endagaano zonna zakulwanga ku lwa Buganda so si ku lwa Uganda nti kati kyovula Bwakabaka bulina okwenyigiramu nabo bantu ba Buganda balina okwenyigiramu mu kukomyawo enkyukakyuka mu ggwanga Uganda kuba Uganda ebakwatako eri mu musaayi gwabwe singa teyali Buganda Uganda teyandibaddewo n'olwekyo buli Muganda wenda ng'obeera mu Buganda gy'oli Haji Abdu Naduli akusaba nti yimuka tambula tununule eggwanga lyaffe tulijje mu mikono gya Nnakyemalira General Yoweri Kaguta Museveni kamukuwe Haji Abdu Naduli okuva wali e Luweero ebigambo abikugambe. Yali gentleman's agreement simpandiike ku lupapula naye twagiwandiika ku mitima gy'owange bwe tumala tuwangula olutalo ebyako bituwa nagandize kulayirira mwami Naduli sirina mbojja ngenda Baganda na Bwakabaka bwabwe constitution gye baddamuawo ku mwaka gw'enkaaga mu omusanvu Ssaabasajja Kabaka yaddawo Julayi 31 mu 93 nga wayise emyaka 27 obwakabaka bujja kugira ki kaakati bwe tujja wano tuba tuzze kusoomooza abo abaatukola ebikyamu yatugamba nti Buganda teriiwo kakati tuli luddawa obwakabaka tebuliiwo bino ebifaananyi kano akabonero kwanika Buganda tutegeeragana kale kyetuba tubagamba mmwe ng'abavubuka nti mwagale nnyo ekintu kino kiriko ennono bwe bagamba nti Uganda omunnayuganda yaluwa kakati bwe ngenda olukiga abeeraani bwe naagenda etoolo bwe ngenda ew'amafaabi ekiini naye erinnya eryo twaligattagatta tutya twava ku Buganda era mwe abaana abasoma history nti ekyaleeta obuzibu buno Baswayiri bwe baba bakola endagaano nga boogereganya ne Ssaabasajja n'Omuzungu baga nti Buganda ye nga tamanyi kwafula Buganda otegedde bulungi kakati era Omuzungu bw'awulira wu n'ateekawo yo n'agiyitaani Uganda kakati eyo Uganda ye Buganda empya yogera Haji eva mu Buganda enkadde yakola endagaano y'olwenda mu abaana abasoma gye musomako endagaano ya Buganda 1900 baga endagaano ya Uganda naye endagaano yani ya Buganda oyinza okuddira ebyo oyinza okudda ebintu ng'ebino gy'obisangaaza kaakati nno olwaleero amaanyi ge mulaze mugalaga abaliwo n'abanajja enkya kyaya mu Buganda olukwe ababeeriddemu yekka oli azaamaanya Buganda naawe gwe n'abazzukulu balyaza olwekyo nno njagala twagala ennyo omukolo guno kugweyagaliremu okulw'okunyweza Buganda empya okategera akagamba ako kaakati nekyokutulaba ne Ssaabasajja aga nti buno obwakabaka bw'abavubuka kwata abakadde otuleete tugenda kukola ki ategenda kuirayo kale n'olwekyo nno kino kyekiseera ekituufu okujja okusoosowaza kino era twagamba wano nti Ssaabasajja Kabaka tawakanyizibwa ye oluleeta olugamba ekigambo tukola buki kale nno bataddewo Kabaka birthday run tudduke naye ng'ekiri emabega w'ekino
kujjanjaba abantu be. Buli lwolaba ku kasweta akamyufu manya nti eri omuwadde amaanyi alwanyise siriimu azimba amalwaliro n'ebiringa ebyo olaba tubyetabiddemu. Ani gwe baleese wano gwe baweereza entambula bwe tuba tubegenda mu byobufuzi onootuwa entambula tujje naye ewa Ssaabasajja ffe twegira ki kubanga gwe kakati sooka ombuulire omutima gw'onoogugamba nti kakati mpe ssente nsobole okussa obulungi omutima olyoka obeera omulamu okikola. Ani kumwe awulira Ssebusaga akaaye emmere kubanga yeggwe Ssebusa yeggwe n'olwekyo toyinza kwewulira nti ate wano ngaaya tuwulidde bulungi. Kale nno njagala okubeebaza abavubuka tunyweze omulamwa guno tuzze Buganda obujja n'okuginyweza. Kale nno tujja tuginyweze ate po tugenda kakati nze ndi ku bonus ayamu 81 naye mwe abakyali mu kintu kyennyini mwongere solidarity eno okwogera okwagala Obuganda okwagala Obwakabaka bwaffe okwagala ennono yaffe. Kale n'ebisigadde nga tukola bino buli ekikyasigadde ewa Museveni n'omulala ali muddira mu bigere kijja kujja lwa mpaka kujja lwaki kubanga bajja kubanga bakyatwetaaga ate nga naffe tubetaaga. Kale okubeera wakati wa byombi baagaliza okukyakala okulungi okwekujaganya okulungi ne Bappo tumusabire kubanga akyali mu bujjanjabi ate akomewo bwe tunaaba batutemezaako tujja kusimba okuva Entebbe mpaka Mengo okakasa nti ku misinde tewaliiwo gita mu layini zino zitusimbye nga gyemisinde gyo gyongenda okutongoza. Katonda abeere namu. Endagaano gye mwebalizaako yali gentleman's agreement. Si mpandiike ku lupapula naye twagiwandiika ku mitima gy'owange bwe tumala tuwangula olutalo ebyakko bituwa nagandize kulayirira mwami Nadduli sirina mbojja ngenda Baganda na Bwakabaka bwabwe. Constitution gye baddamu ku mwaka gw'enkaaga mu 7 Ssaabasajja Kabaka yaddawo Julayi 31 mu 93 nga wayise emyaka 27 obwakabaka bujja kugira ki. Kaakati bwe tujja wano tuba tuzze kusoomooza abo abaatukola ebikyamu. Yatugamba nti Buganda teriiwo kakati tuli luddawa. Obwakabaka tebuliiwo. Obwakabaka tebuliiwo. Bino ebifaananyi kano akabonero kwanika. Abaganda. Tutegeeragana. Kale kye tuba tubagamba mmwe ng'abavubuka nti mwagale nnyo ekintu kino kiriko ennono. Bwe bagamba nti Uganda omunnayuganda yaluwa kakati bengenda ekigolo abeera ani benagenda etoolo bengenda ewamafaabi ekindi naye erinnya eryo twaligattagatta tutya twava ku Buganda. Era mwe abaana abasoma history nti ekyaleeta obuzibu buno Baswayiri bwe baba bakola endagaano nga boogereganya ne Ssaabasajja n'Omuzungu baga nti Buganda ye nga tamanyi kwatula Buganda. Otegedde bulungi? Kakati naye Omuzungu bw'awulira wu n'ateekawo yo n'agiyitaani Uganda. Kakati eyo Uganda ye Buganda empya Yogera Haji. Eva mu Buganda enkadde yakola endagaano. Endagaano y'olwenda mu abaana abasoma gye musomako endagaano ya Buganda 1900 baga endagaano ya Uganda naye endagaano yani ya Buganda. Oyinza okuddira ebyo oyinza okuddira ebintu ng'ebino gy'obisambaaza. Kaakati nno olwaleero amaanyi ge mulaze mugalaga abaliwo n'abanajja enkya kyaya mu Buganda olukwe ababeeriddemu yekka. Olyaza amaanya Buganda naawe gwe n'abazukulu
kuba lyasanga olwekyo nno njagala twagala ennyo omukolo guno kugweyagaliremu okulw'okunyweza Buganda empya okategera akagamba kaakali nekyokutulaba n'essaabasajja aga nti buno obwakabaka bwababuuka kwata abakadde otuleete tugenda kukola ki ategenda kufirayo sengalekamaolwekyo nno ekiseera ekituufu okujja okusosowaza kino era twagamba wano nti ssaabasajja kabaka tawakanyizibwa ye oluleeta olugamba ekigambo tukola buki kale nno bataddewo kabaka birthday run tudduke naye ng'ekiri emabega w'ekino kujjanjaba abantu be buli lwolabakanda ku kasweta akamyufu manya nti eri omuwadde amaanyi alwanyise siriimu azimba amalwaliro n'ebiringa ebyo olaba tubyetabiddemu ani gwe baleese wano gwe baweereza entambula bwe tuba tubegenda mu byobufuzi onootuwa entambula tujje naye ewa Ssaabasajja twe twegira ki kubanga gwe kakati sooka ombuulire omutiba gw'onoogugamba nti kakati mpe ssente nsobole okussa obulungi omutiba olyoka obeera omulamu okikola ani kumwe awulira Ssebusaga akaaye emmere kubanga yeggwe Ssebusa yeggwe n'olwekyo toyinza kwewulira nti ate wano ngaaya tuwulidde bulungi kale nno njagala okubeebaza abavubuka tunyweze omulamwa guno tuzze Buganda obujja n'okuginyweza kale nno tujja tuginyweze ate po tugenda kakati nze ndi ku bonus ayamu 81 naye bw'aba kyali mu kintu kyennyini mwongere solidarity eno okwogera okwagala Obuganda okwagala Obwakabaka bwaffe okwagala ennono yaffe kale n'ebisigadde nga tukola bino buli ekikyasigadde ewa Museveni n'omulala ali muddira mu bigere kijja kujja lwa mpaka kujja lwaki kubanga bajja kubanga bakyatwetaaga ate nga naffe tubeetaaga kale okubeera wakati wa byombi baagaliza okukyakala okulungi okwekujaganya okulungi ne Bappo tumusabire kubanga akyali mu bujjanjabi ate akomewo bwe tunaaba batutemezaako tujja kusimba okuva Entebbe paka Mengo okakasa nti ku misinde tewaliiwo giyita mu layini zino zitusimbye nga gyemisinde gyo gyogenda okutongoza Katonda abeere namu naawe abere naawe Haji Abdul Naddu tuyanziza nnyo ebigambo ebiwoomu bwe bityo ebituyigiriza n'otujjukiza ensi yaffe gyevudde nawe gye tulina okugenda n'okwagala Obuganda waffe n'okwagala ensi yaffe kuba wano we waffe situlinayo waka walala tetulinayo walala wano we waka waffe n'ekyo tulina okwagala okusosotawo n'okulaakulanyawo n'okulwanirirawo okulaba tutaasa eggwanga lyaffe ku batamanya ngamba tubaddeko ensi yaffe tugize mu mikono gyaffe mbaagala nnyo mwenna abaliko abali buli wamu gye musinzidde abeetabye mu misinde gya Kabaka mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti mwetabye mu kudduka kwa Kabaka okwejjukira okujaguza nga bwe giweza emyaka 69 egy'omazaalibwa ge ayina okulaba tulwanyisa ekirwadde kya nawokeera siriimu ekimazewo abantu baffe abalungi buvunaanyizibwa buno bubwo buvunaanyizibwa bwange buvunaanyizibwa bwa ffenna kino kijja kuggwa mbaagala nnyo Omukama Katonda abakuumire mweraba